wani emirembe gyaliwo gwe jangu nkubulire yaman mwenna bavubuka bali mu Uganda mu ggwanga lyonna tubakowola ejjinja ku Friday no nkubuuza ko munnange gwe ali ku Nutty yugi era nga akatambi kentansi nako kiko muyimbi wali King Saha kosa ate n'omukulu wali ate Zaake naye nga sinaba kubeera nga nkuwa akatambi kano ngenda ate soka ate munnange ate nkubuulireko wali ebitambula ate munnange Bobi Wine yandiba munnange ate mu buzibu Bobi Wine in danger munnange gwe alaba Nutty yugi era nga munnange akatambi kakano munnange ate akatambudde ennyo wali ate ku Facebook munnange nga kiraga nti no akatambi kano mubaddemu era nga bolabaawo omwami oyo mbu abadde atambulira ate munnange ate wali ku Bobi Wine era nga awo wabadde munnange abadde wali ku kitebe kya Nupo naye nga munnange akatambi kano katredinze nnyo n'ensalawo munnange ate nkuleetere information eno wali ate efa ku mukulu ate Bobi Wine naye nga esaidi eyo weebiti munnange ate weebitambudde mbu Bobi Wine munnange ate yandiba mu buzibu gwe alaba Nutty yugi naye nga munnange ate awo nga nvuddewo nkute akatambi akokubiri njukira nti no mwana mulenzi King Saha ennaku zino munnange asinkanye nnyo bananupo wali wonna munnange gwe alaba Nutty yugi era tulabako ko wali emabegako yesinkanako omukulu Alex Waiswa kosa ate David ate Louise Lubongoya naye namusisinkana kakati munnange ate olunaku lwaleero asinkanye wali omukulu ate MP Zaake Francis munnange ate wali wonna naye nga munnange beguddeko wali era nga balina wali ate munnange we bagenda okubeera era nga olukugaana luno balutumye munnange wali the National ate Youth Convention wali munnange ate ejinja bwe kigenda okubeera era wuno omuyimbi King Saha kosa ate n'omukulu Zaake era nga bali mu confirming nga wali ekigenda okubeera eyo ate munnange wali ate kigenda kubeera kirala nnyo gwe alaba Nutty yugi naye nga bwe kiti kansooke nkulekera akatambi kano ate nja kuba nkomawo ne update endala making sure nti no subscribinga obeera nga tonaba emirembe gyaliwo gwe jangu nkubulire yaman mwenna bavubuka bali mu Uganda mu ggwanga lyonna tubakowola ejjinja ku Friday no Kakindi Stadium kigenda kuba kikambwe nnyo era mwenna bavubuka abakulembera abavubuka mwenna mukunge bavubuka bannammwe ajidde mu baasi leeta Costa leeta ki tubere bangi mu numbers mwenna mwebererewo information mujewulirire sibya bangambe kino nekyo wandyagadde okwebuuza eri abakulembeze baffe jangu okyebuulize so mwenna mujje ate mu budde abasinga ne bagenda kubaayo ku Lwakuna babeeyo ku Lwokutaano omukolo gubeere munyiikirivu Youth Convention King Stadium. Yeah, man.